babbi bameka Yesu ne Pilato n'abuuza nti ate bano ne bamugamba nti ono mutamu ono ye mubbi atigomya Obuyudaaya bonna ate Yesu mumuvunaana ki nti kweyita mwana wa Katonda wulira omusango ogwo Pilato bwe yagutunuulira nga teguliimu nsa naye ng'ate balemeddeko Abayudaaya bagamba mumutte kyava asaba amazzi n'anaaba mu ngalo n'agamba nti omusaayi gw'omwana ono so ogw'ababbi naye ogwa Yesu gubeere ku mitwe gyammwe n'egy'abaana bammwe olunyiri olwo mulumanyi Mwami Museveni yabawa obuyinza mwerondere buli kifo ekisalawo abakola bajeti mwe mubalonda abasayininga ku ndagaano z'ebibanja n'amataka bye bababbako mwe mubakola ki kyova olaba yeeya n'aba mu ngalo nga Ponsiano Pilato mwe mutomere mukole ensobi zammwe mukole okusalawo n'abaaliresa amakolero aganaawa abaana bammwe emirimu mubakotogere enkomerero ya byonna mugenda kisasulira bwe nali nsoma abaagalwa twakuŋŋaananga ku kisaawe nga kino okudduka twatuukanga ku makya essaawa nga 2 ng'amasomero gonna gamaze okutuuka bagenda okumala okuwandiisa abanaakola emizannyo egy'enjawulo ng'essaawa zingidde 6 njagala kubanyumiza ku mwana Topio eyali omuddusi w'essomero lyange naye nga disitulikiti yonna agikaabya akayirigombe bwe twakuŋŋaana ne ziwera ssaawa 6 nga bamaze okutuwandiika ne bagamba nti abagenda okudduka emirundi emingi musembere Kagwa Opio ne banne ne basembera fe abawagizi twaddukiranga eri ebbali w'ekisaawe linyuma mwe bimanyi namwe mwabikola siwe waawo nga tubeereyo ebbali w'ekisaawe ne tudduka nga tuzaamu abawagizi bafaama abajusi bafa amaanyi abavumbuzeera nsaba mulindeko mikwano abavuguzeera mwebale naye mulindeeko bataata abavuguzeera bannange mutuyambe basebo ne bannyabo tugenda zikuwa paka ku makya kyava agamba nti Antonio Max ne bakka n'abaga nti Ketseti ne bakanga bala n'akuba akabaawo ne bamasuka naffe abawagizi ne tuddukira wamu nabo twawaana Opio ne tumuyita buli kiwooma mu nsi ky'omanyi ng'abamu bamugamba nti gwa amata agafa ag'Ekenya agatafa naye ng'Opio mataaki naawe naye nga tumugamba buli kirungi addemu amaanyi adduke basebo ne bannyaba Opio yadduka n'akulembera abaana emirundi 20 aba atandika ogwa 25 akasana akaali kakaalamuse ne kagenda kayita mu byaye ebyali bisibye empale ne bikutuka abawagizi ne tufa omusajja yali addukanga awuba emikono gye yali akyayinza kyeyava abaka empale eruuyi n'eruuyi oluyimba ne lukyuka abaali bamugamba nti gw'obakira oluyimba ne lukyukamu ne bamugamba nti Opio ebikutuuseeko tubirabye naye era wadde tubitegedde tukolereyo ekyobuzira eki malirira ote empale odduke omusajja abaagalwa yalina empale ya kitaawe ng'erimu n'ekituli mulowooza yalina akabiko omulalu kubanga empale ya kitaawe yali nnene ng'agisibamu ebyayi eruuyi n'eruuyi basebo ne bannyabo Opio yalemera empale yali adduka n'atandika kutambula ffe ne tufa nga buli omu amubwegayirira nga bw'asobola abamu ne bamubuuza nti Opio mazima otuddusiriza bwereere tukuwerekedde emirundi 24 naba ffenna batutulukuka entuuyo naye nga lwaki tokitukolera gumu gwokka malirira mukwano gw'empale gireke tunaagikusanzaayo tempale odduke abagalo omusajja yalemera empale oluvannyuma eby'ebivubuka nga bitandise okumufunza ng'ekyali kimubuzaako omulundi abaagalwa kizze kimuyunga kiba kimubuzaako entantono omuwala navuga n'atema omulanga n'amugamba nti otukoze bubi Opio oli mwana muzibu si gwe waali tukoze kino n'omudaali ogumu gwokka gwe tulengeddeko kyenkana gwe tukutteko ogutujje mu ngalo naye nga kyenyo Opio tukwegayiridde kikole buli kyoyagala tujja kikola gwette empale odduke Opio agenda okuwulira ng'omuwala akaaba kyava akyuka n'atunula emabega agenda okulaba nga ekivubuka kimubuzaako entammeka basebo ne bannyabo Opio
n'amalirira n'asiba omutima teyatabuti mpale naye n'okugibuukamu n'agibuukamu. Oyinza okuteebereza ekyagwa ku kisaawe. Buli muzannyo gwasanyalala era buli gumu gwonna gwayimirira. Abaali bakasuka ennyago, abaali kulongo ne high jump, abaali badduka emisinde emimpi, abaana n'abasomesa bonna ne bakomerera enduulu. Twalaalaala omusezi. Amawulire amalungi gali nti Opiyo yawangula era empale baagimusanza kago. Disitulikiti yatwala Opiyo okubeera omwana waayo ne beeyama okumuweerera okutuusa lwalimala. Baagenda okugaba emidaali akawungeezi ng'Opiyo anyumya anekedde mu traka suit ng'alina n'andaweya ne vesti nga n'engatto ne sokisi akola ki? Akolirina. Bwe twaddayo eka Naalongo n'atugaa nti abaana batumukulika eyo. Yo gye muva bigenze bitya? Mwannyinaze Kato omusajja wa bigambo bitono. Ebibe byonna nze nabitwala. Kato kyava amugamba nti maama tuleke. Omwana Opiyo kyatukoze naye Katonda tali musonyiwa. Maama n'agaa nti nga kinene bulala. Opiyo abakoze eki? Kato kyavaga nti babiri amanyi okunyumya akunyumize. Nze nno munnammwe amanyi okunyumya ne ndumuviira ku ntono. Namunyumizanga mukoleramu n'ebikolwa buli amaaso gange tegasobola okulabako namunyumiza kuba n'obuto nali muto nga n'okuswala sinayiga kuswala. Maama yaseka n'atuula ne mu ttaka ng'asekedde ebbanga kyava agamba nti amannyo gano agayita ku kibine gaseka. Baana bange abanaku museka ki? Opiyo gwe musekerera tekyali ayinza kuddayo mugoba fiizi naye mmwe abalemedde empale zammwe singa kasoba ku mande tebaabazi kubanga fiizi tezaali nsisula. Maama yatutegeeza n'atugamba ti baana bange kino kibabeerera ekyokuyiga kye mutanyerabira mu bulamu bw'ensi eno. Toyinza kubaako ky'ofuna okuggyako ng'okkiriza okubaako ky'ota. Opiyo atadde empale tekyali ayinza kuddayo omugoba fiizi naye mmwe abalemedde ezammwe simanyi oba ku mande tebaabazi. Abaagalo manyi nga buli muntu alina ekika ky'empale kyalemedde mu bulamu. Oyinza okuba ng'oli wano oliwo NRM nga muliraanwa oba wa NUP oba wa DP naye nga yakutama nga n'okumubuuza tokyamubuuza kubanga bawulira ayogera ku Nnalule bubi oba ku Mayanja Nkoko oba ku Mwami Kakande. Olw'okuba ayogera ku muntu wo n'omukyawe ekyenkanidde awo olw'okuba awulira ayogera Museveni obubi. Eyo empale nayo gy'olina ku mutima kyekika ky'empale ky'olemedde. Otufiiriza akalulu ka muliraanwa wo abaagalwa.